Kulwakubira Sabbiiti ewedde omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform no Robert Kyagulanyi Ssentamu yavayo n'asaba Bannayuganda okubanja ab'enganda zaabwe abazze bakwatibwa ab'ebyokwerinda nga bayita mu kwekalakaasa okw'emirembe. Olwaleero Kyagulanyi ng'ali wamu n'ababaka abalonde aba NUP okubadde Joel Ssenyonyi okuva e Nakawa, Bashir Kazibwe ow'e Kawempe South, Nyeko Derrick ow'e Makindye East, Aloysius Mukasa okuva e Rubaga ssaako n'abalala bakedde kweyiwa ku nguudo z'ekibuga Kampala okumpi n'ekibangisa City Square nga bano babadde bakutte ebipande okwemulugunya ku ky'abantu baabwe abazze bakwatibwa nga kw'otadde n'okuwambibwa ab'ebyokwerinda era nga wano poliisi ebadde egumbye kumpi n'ekifo ekoze n'amaanyi okukwata Kyagulanyi paka ku CPS oluvannyuma kitegeerekese ng'ono bwe bamaze ne bamutwala mu maka ge Magere. We are non-violent. We want our people back. You kidnap the people of Uganda. They are being tortured. They are being murdered. We are non-violent. And we demand of you to respect the law. We demand of you, police, military, all security authorities. Oluvannyuma lwa Kyagulanyi okukwatibwa abavubuka mu Kampala n'ebitundu ebimu bavudde mu mbeera bwe batyo nabo ne batandika okuwaga nga bakola effujjo era poliisi nabo ebakubyemu omukka ogubalagala. Abantu bamuliyo mwagala tukole tutya wabula mwe mulina okukwata ekifuko ekiri ku disipule temutulaga nti kino kigenda bwekiti naye kati omubanda bamukwata mu byamabbali. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ayogedde ku ky'okukwatibwa kwa Kyagulanyi ng'agamba ono okukwatibwa abadde akola okwekalakaasa wadde nga kubadde kwa mirembe wabula tekubadde mu mateeka. President wa NUP Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert kituufu akwatiddwa mu kibuga wakati wamu n'omwogezi wa NUP Joel Ssenyonyi n'abalala 8 bano badde bagezaako okwenyigira mu bikola ebyokwekalakaasa okuteekawo enkuŋŋaana ezitali wansi w'amateeka n'okukumaakuma mu bannayuganda omuliro. Wakati mu kibuga si we wabadde wokka okwekalakaasa wabula n'ensambya okuliraana ekitebe kya Amerika mu Uganda wabaddewo abavubuka abadde bakutte ebipande nga balaga obutabimativu bwabwe eri gavumenti wabula abamu ku bo bagombeddwamu obwala. Wetwogerera kati ng'amaka ga Kyagulanyi e Magere geetooloddwa amagye nga kw'otadde ne poliisi era nga tewali akkirizibwa kugendayo. Sarah Nakandi, HTV Select Ey'enjawulo.